mu mwaka gwa 2020 okusinziira ku Nwahereza Beatrice obulwadde bwatandika nga kazimba mu mwaka gwa 2023 olwo abaamulabanga ne balowooza nti alwadde eddokooli. Bwatandika nga goyita n'afuna wano ekintu mu maraka ne bamutwara mu bantu ba haba ne bamusandagako katereta sometime n'addamu okuwulira obulumi ne difficulty mu kuburizinga ng'alinamu obuzibu ne bamutwara Mbarara mu ddwaliro bamukebera ne bawaawo eddagala lye bamuwa n'addayo mu kyalo. Oluvannyuma obulumi bweyongera era ekyaddako kwe kugenda mu malwaliro ag'enjawulo okusobola okufuna obujjanjabi. Mwaka gwa 2024 obulumi ne buddamu ne bukomawo. Kati bwe bukomawo ne bamutwara mu ddwaliro ete Mbarara yasooka ku Divine ne bamukebera bw'avaawo ne bamutwara mu ddwaliro ddala HK NBA ne bamukebera ne bamuteeka mu sikaani ne batandika omujjanjaba. Kati okutuusa leero bwe baalemereddwa Dr. Balamu n'abagamba tujje Mulago mu Cancer Institute. Nwahereza agamba buli ddwaliro gye yagendanga nga bamuwa eddagala naye yagenda okulaba ng'obulumi bweyongera bweyongezi. Ekyaddirira kwe kugenda mu ddwaliro ekkulu e Mulago oluvannyuma lw'amalwaliro amalala okulemererwa nti bwe yatuuka e Mulago abasawo ne bamukebera ne bakizuula nti yalina kookolo w'oku mumiro ng'alina kulongoosebwa okusobola okutereera. Ne tujja Mulago mu Cancer Institute bwe tutuuse ne bamukolako CT scan bwe bamala kukola CT scan ne bamujjako ne blood ne bagamba tulinde results. Bwe batuwadde results ne basanga nti alina cancer ya wano munda mu bulago naye ne basanga nti tebasobola mukola surgery. Alina tumor nga tumor weere ekwatagana n'omusibo ogutwala blood mu bwongo n'ogutwala blood mu mutima. Ono kyokka agamba n'okulongoosebwa alina kugenda Kenya oba India okusinziira ku basawo ekivuddeko embeera okwongera okumuddugalira. Eddwaliro dokita n'atuwa ebbaluwa yeeno tugirina wano n'atugamba omulwadde tumutwale Aga Khan kubanga Aga Khan Hospital mu Kenya n'agamba nti treatment gye yeetaaga bagiyita radioactive iodine treatment naye nga tetusobola gifuna mu Uganda. Wano waasabidde abazira kisa okumusondera ku nsimbi asobole okuzzaawo obulamu asobole n'okusoma ng'abaana abalala. Batushoborera mbu omusi ogukutwara eshagamu mu bwongo guriho ekizimba nana ogukutwara eshagamu mu mutima nago guriho ekizimba nana ogwabine hariho ebizimba. Okusinziira ku basawo ensimbi ezeetaagisa okujjanjaba Nwahereza ziri mu bukadde obusoba mu 100. Omuwa treatment yeetaaga miliyoni 15. Ne tubaalamu awo ne tugamba obusobozi tetubulina ne batuwa omwezi gumu okuba tufunye ezo ssente ne tumutwala kubanga bo bagamba ebyabwe bikomye batuwadde referral letter. Kyokka agamba okuva endwadde eno lwe yamuzinduukiriza ayita mu mbeera enzibu omuli okukaluubirirwa okussa okubulwa apatite n'ebirala. Tumwijeho William muganda w'omulwadde era nga ye mujjanjabi abeera naye kati asabye abantu okubayamba bafune obujjanjabi era ataddewo ennamba ayagala okuyamba kwasobola okuyisa obuyambi eya noti 7622 743 oba noti 742 06 7285 oba ku akawunti namba ya Centenary Bank 32 noti 2 194642. Saba buli muntu yenna asobola otukwatirako kasente koona k'oyina sobole kujjanjaba sisita wange ono kubanga mwana muto alina emyaka 16. Annette Nakayibale yakusakidde eggulire lino ku Racket TV Amalindirire.